ogamba nti nze alina okuba kabaka lwa nsonga nze ndi mutabani wa Muteesa naye ng'omuntu akyogera ataweza wadde emyaka 4 just imagine singa pressure yabadde ava Bobi Wine kitukyakabya n'oluyimba lwe bajjeeyo ku YouTube naye ate tujagala corporate ekole ki ejje nga nti ffe tuli eno tusaba ki tusaba corporate naye kati olaba n'abali mu federation tebategeera corporate kyeki abayimbi baffe waniino baagadde nnyo okwefuula abawabuzi b'ebintu ebyenjawulo naye nga music industry yesingamu okuba abantu abalina empisa embi n'abantu abasinga oweebuula abantu okitegeera kijja kubeera kizibu nnyo owoolirawo Maria kingovuddeyo mulaba nga wabula ku kintu ekikwatagana ne music. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Omubaka wa NRM amanyiddwa nga Nathan Byanyima ava side ze isingira eyo yagambye nti nga ye bwali omubaka wa parliament ne babaka banne akizudde nti ababaka banne abasinga ebiseera ebisinga bwe bagenda okwebaka obudde bw'ekiro beebaka essaawa 6 bweddu otulo otungi okuzaama wabula yagamba nti ye nga yeebaka essaawa 3 zokka essaawa ezisigadde zonna zimalako ng'alowooza ku ggwanga lya Uganda nti Uganda emusuza teyeebase era n'otulo takyatufunirako ddala abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli nga sinabakuwa mugenyi wange njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School Buwama alino lisangibwa ku Katebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway tugamba nti emitwalo 65 zokka zogenda maaso okubanga osasula nga school fees abaana bakyagenda maaso n'okubanga bawandiisibwa essomero lino lya kisulo kyokka liva ku nursery paka P7 kera maaso n'okuba nti otwalayo omwana otewetaaga by the way kujja na mifaliso eby'omwana abisanga ku ssomero essomero liina farm emmere weeva so tosuubira nti nno omwana ajja kubeera ku muwunga gwokka and all that balanced diet sure deal omukulu buuza ku balabi tugambe ebigambo. Okay, mugamba mutya mwenna abatulaba obulamu bugenda butya omwaka bavuga gutya ya amanya Xegawa nga bulijjo. Okay, tulina omukulu Xegawa Junior agenda maaso n'okuba nti mulabirizi wa nsonga ezimu nga zigenda maaso okuba nga zitambula essaawa zino a topic ekyagenze maaso okuba nti ekwata ennyenyenyenyenye akati ye topic ya mwana mulenzi Gereso Muwabuyu atuvuze nno omwezi mulamba atulemeddemu though wakati mu kulemeramu ate naye kati walabikanga waliwo ebitandisa okubanga bimulemeramu mu mbeera emu bayindala. Gravity Omutujju wakati mu byonna ebyaliwo sijja kubiddamu yavaayo n'akola oluyimba n'alutuuma eddoboozi ly'omukungu oba ddoboozi lya mutuuze. Gravity waakola oluyimba lw'eddoboozi lya mutuuze yalukolera mu sound ya His Excellency Bobi Wine oluyimba lwa Kiwani nga oluyimba bwoba oluwulira akadongo and all that engeri gye luvuganga ate olwani olwa Bobi Wine. So Bobi Wine pulled down the song okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumye akiraga nti Bobi Wine ya requestinze oluyimba lugibweyo olwa copyright infringement n'ebigwa mu kowero nti Gravity yagenda na kozesa bubi copyright naddira oluyimba lw'omusajja n'aluddamu n'alwozaamu nga tamusabye lukisa. Gravity yavuddeyo okuyomba ne kuba kw'amaanyi n'agamba omusajja tayagaliza kati funye nkoze oluyimba olukwata ku bantu ate nalwo lulwo alugjeyo principal omusajja mubi nnyo nga tetunagenda wala tujja sookera ku ekyo copyright Gravity Bobi Wine. Okay, first of all nga sana kutuka ku kyaku kye kya copyright nti kirabika eyajjeyo okujja oluyimba lwa Gravity kiyamuyambye n'omuyamba yafunye ekyokwekwasa lwansonga wowuliza oluyimba lwo nga lwo lwabadde lufu lwadde lugaaniddewo okuva ku luyimba lyakoze eki bweyoteeredde nti osobola okuba nti osobola ng'oli muyimbi oyagala otambuza message naye oba otambuza message menga sure nti oli muyimbi mulungi ogenda giyimba bulungi ogiteeke ku ngoma eki etambula naye olwokuba Gravity ebiseera ebisinga abantu bamumanyidde nnyo mu nnyimba ze ziri kiri ekika kyatera okukola ki okuyimba bw'aleeta oyo oluyimba nga luli mu message ate tebalwa nnyo attention bagamba oyo tumumanyidde lichovola olimba yalufulumiza bamanyide mu kumansa ntungo lwade lukoze eki lutuuliddewo but bwe tugenda ku kintu kya copyright okusinzira nti Gravity y'omu ku bayimbi abali under federation okuvayo na complaining n'agamba nti oluyimba lw'okulujjayo ne yeemulugunya kiraga nti
bagenda mu federation nti bamanyi kyabatwala nti balaka bagenda bamayibyo bakulya nsimbi bakola birala ekitali kya corporate nti tusuubira okuba nti omuyimbi wa federation yasinga okumanya nnyo zino essaawa amateeka ga corporate lwansonga asaba corporate gyekolamu naye kati bw'ovaayo n'acomplaininga akulaga tali lwedde gondera amateeka ga corporate kitegeera nti akimanyi yasampolinze oluyimba lwa Bobi Wine Kiwani ate nga muteeka erisinga obukuba obukulu mu corporate tolina koppa luyimba lwani lwa mulala nti Bobi Wine alina management ya managing ennyimba ze ku social media oba ku YouTube nti wo sampling oluyimba lwe nga tofunye lukusa ofuna ebizibu kati woba gwoli mu federation tukusuubira okuba nti ekyo wandibadde okikozesanga na kyakulabirako n'ogamba abayimbi baffe mukirabye copyright tujeetaaga nti copyright nti wala Bobi Wine nti onakola oluyimba lw'omuntu n'avaayo n'alusampolinga tagenda sola lukozesa agenda tekigenda mukola ki tiyandibadde bakikozesa nga nakyakulabirako kitegeera ne kati lw'ovaayo n'okomplaining kitegeeza nti abakulembera mu federation takoze mulimu gumala kubasomesa ekintu kye tusaba kitegeeza ki tuli redo kifuna kitegeera omulama gwa corporate sigwa gusunga omukulu gwa corporate kati okomplaining kitegeeza temuli redo goberera amateeka gaakyo naye ate mulaga mukikola ki mukyagala era gwe mulamwa kati kitegeeza nti abayimbi gravity ayinza okuba alowooza guno mupiira engeri gyali muguzannyamu agukuba oba Bobi Wine naye ate ayinza okuba ali mugukuba banne okitegeera ali mukulaga ensi nti corporate eno tugisawa naye tetujagala nnyo tugikola ki tetujagala nnyo nti twagenza okulaba after nga bamaze okujjayo oluyimba lwe ne mutabani wa Paulo Kafero n'akola ki by the way awo wennyini mutabani wa omugenzi Paulo Kafero amanyidwa nga Swazi yawandiise ekiwandiiko kino kankisomeko Kafero Swazi yagamba nti becoming a public nuisance is so shaming. Years ago when I met this Gravity Omutujju guy, I saw a real humble struggling youth wanting to make way in life, so we let him go away with redoing our father's song Walumbe Zaya, long living hit without question or even pay at all. As time flies, you the public gave him all your attention till he became a shame. Bobi Wine redid that Dipo Nazigala song and even took the initiative to look for us and paid. During our struggling days in high school, photos attached. You did our daddy's song and didn't even pay a single penny and even sang a vulgar words that were not in line with the music. On top of that, you even used our father's image in the video and his real voice to support your cracked one. So as family, we have decided to put down the Walumbe Zaya song. You redid off all your social media platforms. Nga mwana mlenzi ono Kafero saza agamba nti mwana mlenzi ono Gravity Omutujju afuuse public nuisance oba ekyenyalwa mu bantu nti bo bakkiriza Gravity n'agenda maaso okuba nga akola oluyimba lwa taata waabwe olwa Walumbe Zaya n'aluddamu bo bagamba nti Bobi Wine gw'oliko essaawa zino yaddamu oluyimba lwa taata waffe Dipo Nazigala wabula Bobi Wine teyakomaawo yagenda maaso n'okuba nga atusasulirako ne ku fees ebiseera bye twali mu ssomero era n'ebifaananyi weebiri soogera byanjwanjwa. Kafero n'amaliza n'agamba nti gwe waddira oluyimba lwa taata waffe walwonoona waluteekamu ekiroboozi kye kitali kirungi so nabwe ekituufu kye twakoze kyagenda maaso n'okubanga oluyimba tulukujjako ne tulusangula ku mitimbagano wonna nabo bakozeseza era copyright yakozeseza namu ne bakitegeeza mweyo layini yennyini tusuubira okulaba nga federation egenda kukozesa eyo story nga bwe ziri mu kutambula esomesa abayimbi copyright eri mu kukola ki ekola etyo kitegeera nti Gravity yagufudde muze nti yakwata oluyimba lwa Kafero n'aluddamu tekyali kibi naye yaluwemuliramu Kafero gwe twali tumanyi takola ki tawemulira mu nnyimba ze message ebeera ki yalikirya mu luki kati yadde neno oluyimba lwa Bobi Wine n'alukwata ate n'oluddamu ate nga oluyimba lwoddamu omuntu ennyininyiniro ate gw'oli mu kuzalawa ate ng'oyagala kukozesa ki sound yetegeeza awo corporate nekola ki nevaayo ne balira ne bakomyawo abakafero bakomyawo ki corporate kitegeeza federation angwe somesa abayimbi bamulabe nti babagambe nti andi kati maybe bafunye obusungu lwa nsonga oli ye gwali mu kuzala gwateeka wansi yabasomesaako
era Gravity mu point yagambye nti anazema oluyimba lwa nsonga naye yaddamu ezakafeereza Radipo nakolashi kati Gravity agamba nti Bobi Wine ennyimba ze yaddamu ezakafeero nti yayonoona ziri kati ye waba agamba naye ng'aba abaana bagamba nti amufe mu kuluddamu yatutuukirira n'abaako kyakola kikyatuwaayo kati ate gwe tuwatutuukirira kati naffe katukole ki katulujjayo lwakuba nti kati zine essaawa okulujjayo tekikyamukolako damage lwamuyisawo ne lumuteekayo lukola ki lwe luyimba olwamuleeta ne lumuteekayo lukola ki ne lumwanjulira abantu naye kati zine essaawa eno kiraga mateeka ga corporate kigasobola okukola ki okukola rights za corporate zikolerawa zikuyambirawa kati zine essaawa ke kaseera olwokuba nti Gravity ali under federation omukulembeze waabwe nabo bennyini bakozesa ogwo omukisa balage abannayuganda oba n'abayimbi oba ne gavumenti ti corporate gye tukaabira mulaba kyetukola nti oluyimba n'oba walufulumya emyaka 10 emabega oba okyalinako rights okitegeera naye kati ate akulaga Gravity akaaba nnyo omusajja oyo mubi nnyo naye ate obanja corporate okitegeera kyekyo naye tebali tasuubira nti ogenda kuzanyira mulimba lw'omuntu ate omuzaala weremu omunafuye naye ng'okutte sound ye gy'oyagala okukola ki otambuliramu newankubadde oluyimba lwadde lubi nga lufu kyendowooza wakati ng'olowooza bwotyo do you think artists are ready at any time to embrace copyright naddala kati ne mu bbanga erijja we tubanga kati ate tulaba bino actually nze ndowooza abayimbi abasinga abali abasaba corporate bakyogera bwogezi corporate tebamanyi corporate kikola ki kitegeeza kikyatulagidde ku kino nti abayimbi tamanyi nti corporate eyo gye bali mu kusaba era actually bagisala kuba bakakozesa nga keekwaso balina ebigendera byabwe ebirala byabatwala mu federation naye nga tamanyi nti corporate eyo gye bali mu kusaba nti n'omuwandiisi w'oluyimba ajasigala alina rights ne producer w'oluyimba ajasigala nako ki nti kana akaseera omuyimbi wagenda mu studio nakola oluyimba olina alumuwandiikira n'agenda ne lufuluma studio luba lufuuse lulwe ala lulyako yekka tamanyi nti corporate gye basaba weenajja bajja kuba mukyalugabana okitegeera nti mugenda kuba mulinako rights ki kati kiraga nti ebino ebyonna ebirwa Gravity byayogera biki n'ebitambula biraga corporate tebagitegeera gye bali mu kwogerako Bishegera bwe kibanga just kikyakuluma bulumi okujjayo oluyimba lwo ku YouTube olwa corporate gwe just imagine okinatuuka nga producer oluyimba lwa ino lulyako Chegera kirigeza okwomuluganya kugenda kubeera kunene nnyo nti balaka obudde bandimaze nga basooke batuule bamanye corporate tugisomeko tutya Chegera ate basaba basayo ne badda mu federation ne badda mu simanyi mu kukola jam sessions ne badda mu kugenda kuvuba obudde bwa jam session banditudde nga ne bakola ki ekyokuvuba toyiseewo Chegera obudde bwa jam session banditudde ne basoka nga omulamu omukulu gwaki tusooke tutegere what is corporate tujagaza kikyegendo tutuusaako egenda tukola lwansonga corporate nzo okuba weeri ngira bulijjo weeri ekola ki ekola kubanga nti UPRS yejimu ku migaso gyayo kola corporate eyo ekola ki eri mu nkola niyo lokwaba ibintu bamanyi ekola etya tunagikozesa tutya era mpaka nakati bakyagisaba nera nga nekye basaba tebamanyi kukikola ki nti tukyakabira n'olimba bajjeyo ku YouTube naye ate tujagala corporate ekola ki ejje nga ate okujja olimba ku YouTube ekyo kintu kitono nnyo ku corporate byeyisobola okukyusa ku industry eno kitegeera ndi just balina soka beetegerezemu nga na crashinga nti twagala corporate lwakuba nti balaka ekya corporate bakitegeeza bakyekwasizaako bwekwasiza nti ffe tuli eno tusaba ki tusaba corporate naye kati olaba n'abali mu federation tebategeera corporate yeeriwa ekitegeera nti omusajja n'atasola n'avayo n'atekayo ekiwandiiko ku Facebook ku page ya Gravity Omutujju ng'ereraga mulimu corporate y'ensonga enkulu egikoze eki naye ng'ate akyakuba omulanga ng'ate ali under federation ekitegeera we received a copyright removal request for your video based on applicable copyright law. We removed your video from YouTube. Content used Chiwani Bobi Wine in entire video. Removal request issued by Bobi. Atala yenyini nakkiriza nokkiza nti ekituufu oluyimba nange na sample nze lwaki Chiwani kati ate oba okayani yakinga osaba corporate ngera bakusindikira message nti ekyatukizzaayo nti wakoze eki corporate amateeka corporate galabye nga wa sample nze oluyimba olutali ki atagenda duzaayo atajja luza akitegedde kitegeeza ukyalina kye balina okukozesa nagamba ndowooza mwakyayo corporate kyekola oli ajjayo oluyimba onotasana alukozesa walala wonna oli wasample olimba telujja kukola ne kati tukirabe nti abayimbi badda basiba bayombera ennyimba ono yakopya oluyimba lwange ono yakopya oluyimba lwange ono yakopya engoma yange okitegeera nti twalaba emabega kaawo ebiseera maze ebyo n'ebyo twalabako saga ya
olimba lwa maaso n'olimba lwa kalifagana gandabirawa ng'onagamba ono yakopa engoma yange nono yakopa ki engoma yange okitegeera ebiseera ebyo bane waliwo bato z'ennyimba okitegeera by the way wetuddako mu biseera ebyo anzijukira radio ya bakola namba emu then oba magla nga alina wanvaamu then bread and butter was battling with nobody yali magla ne Arafat ebiseera ebyo nga wali wafu nga bakayanira engoma ngagamba engoma eyo kitegeeza copyright singa yali ekola ki kyolina tula basomese ki okize ebiseera ebyo ebigoma byaliwo bingi kyobola abantu bagamba copyright wejja kugenda bera rights za producer nti ba producer abo manabe nga mukayanira engoma eyo evunanyizibwa ku producer yaba yagikoze eki yaba yagikoze yagenda osalawo nti engoma eno ekituufu entuufu yaani asonga nti engoma ya ndabira n'amaaso yabakanya nashwanda yali yagikola producer omu ate nashwanda yali akola ebigoma ebifaanagana that time kati so balina okutuula basomese abantu copyright kyeki bakozese neno yennyini sagero nga abantu babitaddeko attention light bagiteeke wano bagiteeke agambe nti copyright etegeeza ki mulabyeko ku biki byesobola okukola ki okukyusa mu industry tulekerawo kaani ennyimba kyekyo kale away from copyright and gravity Omutujju lwakuba munaye omusajja yenda batazikizi kadde ayongera kuleeta bulesi mu yataddeyo n'olulala wayita twasalawo twasalawo nga yava mutwakulira ku mpaka gravity simanyi kale away from that nalabyeko omwana mulenzi pressure 24 abadde yegulidde erinnya ly'amaanyi nnyo olw'okuba nga abadde ng'akola videos eziweebuula Buganda as an institution n'ebigambo byabadde ayogera bibadde bingi ebisinga nga tebiyisibwa na mukamwa wabula kyenyinza okukigamba nti bibadde nga biweebuula obwakabaka bwa Buganda so gye tuvuddeko Katikkiro yennyini yakoze confirmation nti omuvubuka pressure 24 mukwate ng'ayita mu minisita w'ebyamawulire mu Buganda bakoze confirmations ezo nti omusajja mukwate wajjo ne poliisi yennyini nevaayo nekola confirmations nti pressure 24 mukwate amaanyi abadde n'amangi nnyo naddala ku mukutu ogwa TikTok of which kyenyinza olowooza nti social media yabadde agikozesa mu ngeri ye gyanyinza olowooza nti yeesaanidde wabula ng'ate ebadde ekosa abantu bangi a whole institution ng'enyiga n'egiteeka wansi okuyita mu bubaka bw'abadde akozesa what's your whole take ku mwana mulenzi oyo na byonna byabadde akola ne activities ku social media first of all kirabika guno omulembe abakulembeze b'ennono ng'oggyeko mu Buganda wokka si mu Buganda wokka Uganda nga ye namba abakulembeze b'ennono n'obuwanga bagenda ssanga obuzibu kweno generation erabika nga etamanyi mugaso gwa nnono etakyayagala kuwa kitiibwa nnono etamanyi oba n'ennono obuwangwa n'ennono bitukola ki bituyambya kitegeera nti walabye pressure avumidde kabaka ndowooza ng'omwezi mulamba omwezi gunya noba muto kozaza akola bi statement sebyo nga ali eyo nga teri amuwa ate nga video ze zitambula bantu baziraba nenga buli omwe alaga ali biza ali kuki kubibye kanza nabadawo nenkoma kufine ngama nti go just imagine singa pressure ya wadavu mabobi wine oshegera nti temandi mulize na kuweza mwezi yandi muvumye na kwezi bili ne bakwata pressure ne bamuvuma ne bamuzeno ne bamukola mu biki ne bamikola ki eno pressure nyine yandi mususeko yantuse na agamba kankoleki ne olwokuba nti eno generation abasinga bali social media balinga batamanyi mugaso gwa nnono neno balabanga etanawe tebinawe bayambya tebinawe bakolaki nkulu balanga batanga webagasiza babadde tebafaayo kushegera bane bayonga pressure akola kimpaka abantu abalinamu amalobozo baba kulukulu bwe batandise okiteeke okuteeka ya attention kushegera ninga abana abali ku social media ngala video ziliko likes comments zeziri abamedi zibadde nyingi mukama bamugano mugambo stress kira wa kushegera nga mukuvuma kabaka yo oli alaba ayo stress kira wa kushegera nga yita muki naye bwe bavuma waneno omuntu ono oba celebrity yenna abawagizi be bafiirawo ne bakola ki ne bayiwawo mu kitegeeza nti ennono n'obuwangwa bigenda
guno omulembe gubimalamu ekiti gujjamu ki ekitiibwa nti ate nsolo no kinenyeza n'olumu ku bakulembeze baffe abakola ki abaliwo nabo bennyini balabika ennono zaffe n'obwanga bagenze babinafuya wanu ku incident emu twalabako president w'eggwanga akugamba nti bino ebintu by'obufuzi tebiriiko mbusimanya abaganda bawoza kabaka talaba mukamwa tebiriiko ebyo tukulaba mukamwa ekyegera kitegeeza kasitola gensi nti kasitalaga nti n'oli omukulembeze asobola laba mukamwa kuba baffe baali bakiteekamu nti mu Buganda oba sina mu Buganda kabe busoga kabewa mu kingdoms zonna omukulembeze w'ennono talabwa muki mukamwa and that is how it should be wekirina okuba ne kati kasitolaga nti omuntu asobola laba mukamwa kitegeeza generation eno yo erowooza nti basobola okukola buli kye baagala batuse ne kuleva etandika olaba abakulembeze b'ennono mukamwa ekitakola ki ekitasaana then bwe nzira ku pressure pressure nze from the start ensonga ze SARS taking us serious lwaki yakozesanga statements nyingi ez'enjawulo nga zikulema okugattagatta n'ojjamu ensonga etegeereka nti omuntu agamba nti nze alina okuba kabaka lwa nsonga nze ndi mutabani wa Muteesa naye ng'omuntu akyogera ataweza wadde emyaka 4 naye ng'omuntu gwayogerako yafa emyaka nga 5 mwene ewa mabega kati natuuka ne ngamba obono omwana aliko obubeezi kikyamu ku bwongo lwa nsonga mu background ye muliko nti pressure abeerako ebutabika Chegera kasito uli statement nti pressure aberako ebutabika mbera mu doubt nga maybe oba we yagende ebutabika tiyawona bulungi we yadda kati ebintu kyazeemu teyadda uli yazemu ne likola ki ne lirinnya nti omuntu abadde nga ku social media nalaba commentinga omuntu yagulawo page lwansonga ku TikTok okwo omuntu agulawo page mu mannya g'omuntu omulala oba aga President Museveni oba aga Muhoozi chegera kati umuntu najja ku post ye na commentinga naye nga post eri kon President Museveni kati ye nakwata post eyo n'agamba ono nkimanya nakuba Museveni oba Muhoozi n'avuma kati ntuka nga munalaka ku bwongo betalo tagatta lwansonga omuntu ategera sochira nti ono si President Museveni tasobola kutayina account ku TikTok tasobola kujja commentinga kuki ku video yo chegera kati nze ebintu byajjanga ayogera namana tugamba kati siri mutamani wa Muteesa kati ndi muzzukulu n'omugamba kati chegera kati ate omuzzukulu ne omubuza nti kati kale oli muzzukulu ate omuzzukulu yabakabaka Ochegera kati obadde olabanga ebintu bye nti mbadde nze sirowooza nga badde bagamba nti waliwo omuntu amuli emabega ne ngamba naye ate omuntu amuli emabega singa badde omuntu amulyaga amwatuma ovuma kabaka yandi muwabudde n'amugamba wemba nkusindisa ovuma okutyobola obuganda kipange bwoti tokozesa statement zino bwezityo lwansonga bw'okozesa statement ezo bwezityo oluzinga credibility omuntu agenda agamba tolina nsonga lwansonga obadde onoonya ensonga nga togiraba ebintu byayogera nga bingi tebikola ki tebikwatagana nti akozesa obusungu bungi nakulaga nti n'obusungu kuki kati nze olumu nagaano bitenga sales ngamba ni pressure yetaga kola ki kati so maybe tunakulinda we binagenda ngenge gye bamukutte maaso nga bagenda bamunoonyezaako ensonga ki gye banaamufunamu information chegera naye kati ku muntu alina empapula ze butabika nti abeerako ebutabika mu ddwaliro mba sisobola kumuteekinga nnyo serious ng'akoze eki just abadde yeetaga kukomako nti wemuba n'omuntu omulalu ewaka n'atandika otyobola abantu beewaka mumukwata ne mugamba tubeeko esooka tumuteeka lwa nsonga atuswaza okitegeera naye nga nze pressure samuteekingirawo serious olwa statements zaayogera nti nga olaba nti waliwo ebiseera byalumbuye byatyoboleramu nnyo Obuganda ye olwokuba yayogeranga ebintu ng'obigattagatta n'obijjamu information ng'osobola ogamba naye ebintu bya pressure badde nga byakugattiriza nnyo noonyamu ensonga entuufu n'ogamba eno ensonga kajayimiriddeko naye n'agamba leero ono mutabani wa Amini kyekimukola ki kyekimuntyoboza nze nazaalibwa kabaka Muteesa enkya ndi muzzukulu we enkya ndi kirino kitegeera naye ate nga wuli abagamba nti abazadde ba pressure gye bakola ki gye bali then n'obuzibu nti n'abazadde ba pressure gye bali naye nabo tebalabiseeko mu kaseera ng'akola ki tibave bagambe bannange mutabani waffe akoze eki bamukutte mutabani waffe ati mu kutyobola obwakabaka bwaki bwa Buganda kitegeera lwansonga singa bavaayo nga bukyali ekyo kyanditaddewo ekifaananyi ekiki ekyawo naye no bennyini basirikira gye bakola ki gye bali kitegeera then n'ekibuuzo nti pressure bagenza omukwata bwe bamukwatidde ataddeyo ka video nga bali mu kumenya natugamba nti bano bali mu kubreakinga waliwo empapula ezabadde ziri awo naye nga ziraga ali mu woteeri kitegeera ate ngeraga babadde akasasula obukadde 7 kitegeera kadeni n'obuzibu nti ekibuuzo waliwo ebibuuzo ngamba nti hoteeri y'obukadde 7 kuze kyekibabula kwaddeko miliyoni 7 gyabadde abeera n'atyobola Ssaabasajja ani abadde amusponsalinga kubanga abadde actually ekifo kibadde kiraga akimazeemu ebbanga miliyoni 7 okitegeera kyekyo ku nsonga za pressure tensobola okukola ki okugamba naye don't you think that guy
lyetaaga kutwalibwa ku budaabudibwa bwongo rather than anti kati kyeyo kiga nti engeri gye bamukutte bwe banaaba bamututte bamumateeka maybe basobola okukizula nti ono omwana mubakagwa ndiye mulimuko nti yabeerako ebutabika mu ddwaliro kirabika okuba nti yeetaaga kusooka genda kukola ki kukebeera ali psychological okay aliko ekizibu okitegeera lwansonga nti ebintu byabadde ayogera bigattagattagatta bwoti olaba nga tojjaamu kintu ky'amakulu that means twamututte nnyo serious bamututte nnyo kyova basooka ne bamuleka naye kyatuuse kale ng'atuuse damage gyakola nene nti newandibadde kale aliko ekikyamu ku bwongo naye ate damage yadde akola ku muntu nga tosobola muleka bulesaawo lwansonga si buli omuntu agenda kiraba nti pressure aliko ekikyamu ku muntu waliwo agenda obiteekinga serious era wabalabye abamu abakiteekinze okitegeera kati so kitegeeza oba onosooka ofuna w'omuteeka otegeere what is the problem okitegeera era nga nze kyendowooza nti bayinza okuba abamukute nga bayinza okuba tebamukute nti ukiva tunalaba ekifaananyi nti nga bakoze kyoyinza okuyita preventive arrest what is the problem okitegeera waliwo kiri emabega aliko ekikyamu alina obuzibu kyekyo kiva tunabakulaba ekifaananyi kirala okuleka kiri kyetwalabyeko ekimu ekirala tunalaba kirako nti ali mukaduukulu tunalabako nti baba mututte mu kooti okitegeera kitegeeza balina kyeba kyayagala okukola ki okusooka okumanya so with time tujja mmanya ki ekituufu ekyabaddewo kale thank you as we are soon winding up na week eyo ewedde twabadde ne crossfire ku mutimbagano okwo wabula nga yaviira ddala ku show ya Comedy Store mwana mulenzi MC Mariachi yajja ku stage ne mwana mulenzi Teng waliwo kana kalenzi akakatoke bayita Teng kafuuse k'amaanyi nnyo ku internet konzidabye international celebrities abantu abali celebrated all over the world nga bakola interaction nako online nokola byekakola nokulaga nti bakembrace nze nnyo so Teng akatengerere so Mariachi yaleeta Teng ku stage bw'amuleeta alina ebigambo bye yagattirako awo ebiweebuula oba osanga omwana omuto kozi alina byagamba nti naye kana akaana kati nze ng'omukazi ava mu ddwaliro ng'aŋŋamba nti anzaalidde kana akaana what statement ziri awo naye nga kasajja katune ke boogerako kalabika ebigenda mu maaso tekakola ki tekabitegeera so social media nejjula omuliro gw'amaanyi negamba nti comedy abamu batandise okuba nti nno bamukwata bubi nga kyavira ddala naku mwana mulenzi Epas n'agamba nti comedy kati mutandise jasi mwe mukola kuweebuula buweebuzi bantu kutuuka awo this is a minor gwoyogerako ebintu ebifaananako bwe bityo tusookera awo first of all kantandike wakati Epas yakitandika kantandike ku bayimbi ti Epas muyimbi olumu ekisintu ekisinga okunyiiza nti abayimbi baffe waneeno baagadde nnyo okwefula abawabuzi b'ebintu ebyenjawulo naye nga music industry yesingamu okuba abantu abalina empisa embi n'abantu abasinga oweebuula abantu okitegeera Epas yayogerako okuteeka abantu wansi nti music industry erimu abantu nga basamba abawagizi ku stage music industry erimu abayimbi abavuma abadijje ku stage music industry erimu abantu abamu ku bakyasi ye industry emu kulimu ku bantu abasinga okuta obutambi bw'obuseegu enkya neggulu okitegeera naye abayimbi bo beefudde nti bebawazi ba industry and ba entertainment industry as such nti kijja kubeera kizibu nnyo woolirawo Mariachi ng'ovuddeyo mulaba nga wabula ku kintu ekikwatagana ne music ebiseera Mariachi byonna byajja osinga okuvayo mulaba ng'ayogera ajja kuba ayogera ku comedy either alo comedian alina obuzibu waliwo comedian ekintu kyeyakoze eki kyeyakoze okitegeera kale ekintu kya Teng ne Mariachi kiri bwe kiti nti yabadde bagenze mu Comedy Store ekintu kye bayita comedy teri muntu ekintu kyebayirako kitegeeza nti omuntu bintu byayogera titubiteekinga ki serious singa nze mba neejerega naawe toteekinga kintu kyenjogera ki serious newe nkugamba nti abasi mama oyo amala emyezi mwenda n'agenda mu ddwaliro n'avaamu omuntu nga okitegeera tosobola kunyiiga lwansonga tuli mu kukola ki mu kwejerega it is just a comedy chegera nti wali mubeera mu comedy nti Mariachi abanga nti babanga abali mu kwejerega oba mu kusanyusaamu toso atekinga kintu kiri personal naye kati bwogamba nti Mariachi yavuddeyo n'avuma Teng n'amutobera mu ngeri etyo naye werabira nti image ya Teng abasajja bagizimbidde ku brand ye nga bwalabika ku ndabika ye nti ne wobola ba videos engeri gye bakwatamu angozi za kamera bagala nnyo ku brandinga face ebifane okitegeera ekitegeeza oba brandinze ekyo kye baagala brandinga muki
mu bantu kati ate Maria kiye bwakireta n'alaga nti tenge endabika ye bananga nedda n'ogera mu ddwaliro n'ovaamu omwantu ati ate nga muyomba naye ate eyo brand bo bali gye baagala ekoleki nti ebiseera ebisinga nawulira ne Spazana yaddako awamu ng'ayogera n'agamba nti bakomediani baneeno osobola okukola jokes zo kale bali ne zibayisa bulungi naye nze ne zitampisa ki bulungi kyega naye epas nga yazikoze ki then boba basoke bebuze ba management ya tenge bajiwidde konge complaininga kale zote tezabayisiza bulungi naye tenge boba awudde ko nga zote zabayisiza bulungi kyega kingamiro lyo olugezigezi lw'okwagala okuwabula n'awatakola ki nti tenge tannabakola ki tebannaba complaininga ko ne management baba amuwanikaawo tebannaba kola ki kugamba konti ate tugenda kuda musembeza mwana waffe Mariachi era ne Maria tugenda mukiza musembeza mwana naye kati ate baneno abali mu music industry bakolaga nti bo kyabakoze eki kyabakoze eki tikati aba basajja wetubanga bali mu comedy store abakola comedy babaleke bakole ebintu byabwe wakoze errors eyo comedy eri muntu Alex Muhangi ne group ya abasobola kola ki owabula abantu babwe tinawulya ko Alex Muhangi ngayoga nti nze omuntu wabata nakujja ku stage comedian mubuulira ne mugamba ne audience etuna lero bweti kola kiteza abawabula ochegera ne kati kituze kise nti abayimbi benyini abasinga okuba n'ebizibu ebisinga okuba mu industry nga tebavaayo nga bibaddewo one day twalabako Gravity yakuba DJ ku stage twalako Chameleon nga wemula DJ ku stage tulabye ko Winnie Nwaji nga asamba abawagizi nga abayimbi tebavaayo kugamba nti bane mulekerawo kusaba na Uganda wansi oshegera tine DJ gwokubira ku stage bagwemula naye mu na Uganda alina kali yajakola ki buli wo muteeka wansi nawo batomukoze eki ne baba abayimbi bagala balage nti bakola ki nti ekintu kiri comedy nti Uganda yewunyisa nti abantu badira ebintu ebitali serious ne babifula serious ebiri serious ne batabifula serious nti nze sande kugamba nti Maria yakoze comedy namukolera ku mwana nga just nawe okimanyi nti yakoze comedy namukolera ku ki tebabadde ku mukolo nti bagenze kumbaga nti Maria kyabadali mu kwa speech nti natyobola tenge wakati mu mukolo naye okimanyi bagenze ku comedy tetwawuddeyo malobozi galo yizingibwa management ya tenge crazy nti banaye ne Maria yakoze omwana afe yamukoze eki naye ate kati gwe kitegeza gwe wakiraye mu ngeri ndala kyekirenga nti gwe bwoba wano n'omulala n'abawalinze nsobola okwogera statement neetakunyiza oli neemunyiiza niyo olw'okuba njogedde ku gwe ninda gwe reaction yo gwe bw'etakunyiiza nze ebyoli tebinkwatako ochegera so checho kati bwoba tunulira comedy kati tutunulire comedy as an industry here stand up ebiseera ebisinga olulimi oluwemula olulimi oluwemula lungi muko ku stage n'okujeregenya abantu kungi muko at one extent there is a certain lady yafuna obuzibu yazaalibwa alina amaaso abiri mboba waya ye yamutakula eriiso nafuna obuzibu eriiso erimu neriyiika alina eriiso limu kati nti omukyalo oyo yasharinze story ye samwe nti yagendako ku comedy store nti era muliro ogwo guyita comedian nakolaki namuyisaamu eggaali andi era baga yalina Maria kyo yennyini namuyisaamu eggaali misinde of which it didn't go well with her omanyi emotionally abantu psychological okola ekigambo ne kigenda naye for some good time kati wetutambulira mu lubu olwo okuwemula okususse n'okuweebula okubeerawo ku stage okuweebula actually bakomedi kyebakola kibi ekyo olumu bajja ku stage content n'amufunia ku bantu ababeera bakoze eki bazze okitegeera ekyo kibi lwansonga nti omuntu olumu abeera n'abamu babeera baze nga tagana mwogera nako okitegeera ng'ojjeko wanaagenda n'akusasula nti kankufuwe ssente okole ki onjogereko naye waneeno kibi nnyo okuba nti omuntu yazze kulaba comedy gwe n'omufuula content okitegeera ekyo kiba kiweebuula Nespace yachogereko nagamba nti waliwo natula mu comedy story nanfuula content ne kimalako emirembe okitegeera ne then ekyo kiba kyetaga nti bakomedi abano kizula nti omuntu otuule yo n'okola rehearsals zo okitegeera ng'omuyimbi wabajja kusejja akola ki rehearsals ze kati kiriza wakoze rehearsals ze n'okola skits ze jangu nazo zoba okola ki lekera okulabona abatudde wanene ate gwe oba okolerako rehearsals gwe mujjeko ki content enjalo weeri ku kino ne ya tenge yabadde part of the script okitegeera yabadde ku stage ne Maria kyagenza okujja nga akimanyi tenge agenda kukola ki kubeerawo ne tenge nti yiba mubulaninze mu ndabika ye mwafuna ssente endabika y'abantu gye bakola ki gye baagala yenjawulo naye ate kinene kye bakola ekyokuba nti omuntu abeeraawo ngo alina ebizibu bye sina bizibu bye n'ebizibu nga ze mu comedy kuseka kwejjako stress ate gwe n'omukwata olw'endabika ye
gyatagamba nkonti endabika yange njagala ogibuulira abantu ate gwe n'ogifuula ki comedy abantu ne baseka yabata kyali comedy kuba kuweebula kwalita okukola ki okuweebula era omuntu aba mutuufu ennyo okukola ki okwemulugunya okitegeera naye kino ekyono ekyokuba nti ye endabika ye yeeyo yekonki kitegeera tikibanga omuntu nga mulema wa mukono naye nga obulema bw'omukono ye kwalya ssente ze buli kaseera ayagala alaga abantu ndi muki mulema ate n'omuntu wajja n'akyogerako n'ogamba omusajja omusekeredde nti mulema naye nga yennyini naye kyakola ki kyaliirako ekyo kibi naye nti bakomediani baffe balina okukola ki okukendeza ndowooza boba tebakyali creative tebakyali bezi creative nti omuntu waakola atuuka n'abeera exhausted n'atuuka natakyalina ki content n'ajja n'amujja ku bantu ekitali kiki ekitali kirungi nti oba teweetaga kugira olumu twalako sageemu ey'omuntu eyayimuka n'agenda n'akuba comedian oli ku stage kitegeera twakyako Will Smith yakikola ku muki kitegeeza nti olumu woosukkawo ojja kufuna obuzibu n'omuntu atagambyeko yali ku muki kitegeera oba oti obodde famire ye kola comedy we kola rehearsals zo manya skills z'ogenda okujja ku stage zikola kyali mulimu wa comedian abalungi nga tojja mulaba nnyo ng'akola ki waliwo ba Salvador waliwo omuvuka moment oba Okerani bakola comedy wawe nga tamukole ajja ne script ye n'agikola nga ne woba otudde ewaka ne woba otudde ne family n'oteka mu comedy we ku TV musolo mulaba ne mukola ki ne mumumalayo naye ebiseera bano abasinga okukola comedy wadde abanene abakulya mu lulimi lwaffe n'Oluganda bakikola ki bakisusse kigera naye then kati n'abayimbi ebisaale basinga nga bava nga bavumya nti bana ebigambo ebiwemula bisusse mu comedy store neera nabo byennyini babikozesa eno bagambe ku bayimbi bana abateeka ebigambo ebiweebula mu nnyimba zaabwe n'ebigambo ebikola ki ebiwemula eno industry eriemu entertainment industry eri ki ate tetulina nnyo ba fan base nene abawagizi ba comedy so ngendo kusanga ba music kati go to kola tovumirya kibi kiri eri nga newo kikyakola ki kikyaliyo kitegeera kyekyo obaka bwo obusembayo as you are getting out of here obaka wange obusembayo mbagaliza just by the nalabyeko Bobi Wine also won an award. Was it yesterday? BAFTA? Yeah, no, not BAFTA. It's a piece. BAFTA bamuwangula. BAFTA waliwo yawangudde award eyo. Category Bobi Wine gye yabaddemu teyawangudde muza BAFTA but zino zaadde za peace because nalabe ne gundi bamuwadde oba lifetime achievement award cinema for peace kati najja bagironzenga political movie of the yes I saw him there gundi waba BAFTA tebamuwa it was this one because nalabe ne papa bayina award ye bamuwadde the same awards because papa bamuwadde oba lifetime achievement kirungi okay actually kimukole kikola lwansonga webanga movie yawanguddemu cinema for peace ebegwa mu category entufu nti webanga yasindikibwa preach kulaga bikola abantu maaso kusomesa ddembe kiyinja okuba nti yekoze eki yesobola wangula mu cinemas nga eza cinema for peace kubanga cinema for peace egeza nti ebiseera ebisinga bazanya filimu zenga zina kye communicating eri abantu si eba mileage nungi. All right, thank you so much. Mbadde ne Xegawa Junior onako rarero mbadde kusula motozi mukwano gwange abwotuuka emakinde kalenda oyita mu kono kirira kasito salamu ka junction opposite ne Africa Oil ensonga zonna ezikwatagana n'ebyomotoka oyagala kuswapinga kuleeta eyo oyongerezeeko bakuwa endala oyagala kufuna kukyusa mpapula buli kintu kyonna ekikwatagana n'emmotoka tugamba kusula motors kijja kubanga kiggwa bugwe mu mbeera emu oba endala. Rukia yabadde ku Kkomera. Thank you so much.